840 n'okugenda mu maaso baali boogera Luswayiri ne babeerawo n'abatafutira naye ate n'Oluganda lwennyini kati ndaba lugenda mu Luswayiri ndaba mugamba bucaafu ni bucaafu olwo si Luganda olwo Luswayiri ndaba mugamba okutafuta olwo lwonna Luswayiri olaba nti n'ebigambo ebimu kati biyingidde ne mu Luganda naye ekintu ekikulu nti nno constitution yaffe mu article 6.2 egamba nti nno olulimi lwaffe oluli official lwe Luzungu naye Oluswayiri Parliament enaasalangawo kakati Parliament ezisigadde ensi ezisigadde ate ezitwetoolodde balina official language nga Luzungu ne babeera ne national language. Lwaki Uganda tetulina national language? Lulimi ki olutugatta? Bw'oyogera Oluganda olowooza Abaluwo babitegeera ate n'okusekererwa ekiki tunatoka hapa kiki bwe tunaongea sijui unaona so bwe bityo okusekererwa okwo Abaluwo ne bavaako fe Abagisu oyogera Luganda nti n'Obugisu bwokera Lukanda yes kyekyo kisibu naye kati twetaaga national language era ku national language sijja kukivaako kino era ne rules of procedures tuba tukyusa olumu ne twogera Luzungu oba Luswayiri kijja kubeera kirungi naye abaana baffe mbadde mbagamba bano abatamanyi history ya Kenya okutuuka 1982 nga Bannakenya tebamanyi Luswayiri naye omusajja vice president yaweebwanga focal person okusomesa Luswayiri Kenya yonna nange nga awo nyingira S1 nange nabisomera okiraba kakati Bannakenya bonna abaana bonna buugira Luswayiri n'abange benzaalidde Kenya era n'omu ali wano bwe tugenda mu Luswayiri nze musomo tekisoboka mwana ali professor so kyova olaba twagala nnyo Uganda ebeereko n'olulimi olugigatta ffenna oba Luophone oba Bantuphone oba Geophone phone zizonna wano osangawo Abasomaali ba Uganda Bannayuganda Abasomaali n'Abannayuganda Abayindi biboogerako Oluswayiri olutono n'abalala abamu abatali bamu naye otusinga ngaffe abasomyeko ba MP baki naye omuntu wewansi akola bizinesi Arua Eggulu Kasese boogera Luswayiri era babimanyi bulungi ate balwagala mwebale nnyo.